ku buko tetutwalayo bifaananyi bya bannabyabufuzi. Omukulu Katikkiro wa Uganda amanyiddwa nga Charles Peter Mayiga ebigambo ebyo wabiwulidde kakasa gwagoberera omukutu ogwa Region TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kyokola kya mutawaana nnyo nsooka okwebaza okubanga oyimiriddewo otambudde naffe mu mbeera eno ey'okubeera ng'ate tukutuusaako updates amawulire gonna agagenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda n'obeera nga tomisinga nsonga yonna ku mukutu gaggadde ogwa Region TV. Atanaba kubanga osubscribinga nyongera okubeera nga nkusaba nkutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Olunaku olwaleero nyongera okujjukiza nti sooka olayikinge ntegeeza nti kirira otuwe ekigalo gy'okoma okulayikinga information oba ogiyambako okubeera ng'etambula. Amawulire gaba gajja kutuuka ku buli muntu yenna oba oli awo gwe wandiyagadde gabeere nga gamutuukako. Kuleetedde amawulire ag'emirundi egiwererako ddala mu mboozi eno. Waliwo omu ku bagoberezi baffe amanyiddwa nga Ruth Namukisa yatubuuzizza ku nsonga z'amatikkira aga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati nno nina amawulire genkuleetedde gano gayinza oba nga si malungi nnyo wabula njagala ogawulirize. Tuula okkalire mukutu gwa Region TV. Sebambulidde Patrick nze ndi emabega w'omuzindaalo okubeera ng'ate nkutuusaako ebigenda mu maaso. Omanyi munnamateeka amanyiddwa nga Malema Biriizi ono ayina engeri gy'akolamu amateeka ge geewuunyisa abantu naye abikola era atera okugenda n'ayogera ebigambo bingi nnyo olumu ne byewuunyisa abantu olumu abantu ne baba nga babimanyiira wabula olunaku olwaleero ayina ekirala kyakoze ku nsonga z'amatikkira aga His Excellency. Ngenda kubanga nabyo mbikuwa gwampuliriza ku mukutu ogwa Region TV. Nyongera okujjukiza nti gy'okoma okulayikinga information oba ogiyambyeko okubeera ng'etambula. Mu mawulire amalala ebigambo bye nkusookezzaako awo ebya Katikkiro owa Buganda Charles Peter Mayiga ayina ebigambo byayogedde bannayuganda abamu ne bamwanukula mu ngeri emu eri polite. Waliwo Haji ono Seeka gwentera okuleetera awangalira mu ggwanga erya United Arab Emirates ng'ajja n'annyonnyola ezimu ku nsonga ez'enjawulo oba oliawo abantu abasinga obungi ze beetaaga okubeera nga bamanya. Ayina ebigambo ne message gye yasindise eri Katikkiro n'abantu ba Buganda abasinga obungi gye njagala mubeere nga muwuliriza mu mpola mpola kasita oba ng'ogoberera omukutu guno. Bino byonna ogenda kubanga obitegeera gwampuliriza ku mukutu ogwa Region TV nga sinaba kubanga ngenda eyongera bulijjo. Kkiriza nsooke mbe nga awummulamu nga naawe bw'olayikinga nga bw'oteekako obubaka nga bw'ogenda mu comment section oteekeyo obubaka kubanga ku nkomerero ya updates zino nyongera okujjukiza nti nsoma comments zammwe buli yataddeko message yo nga sinaba kubanga ngisoma kano ke kadde obeere ng'okkirira mu comment section tuzisoma eziri previous mawulire ge tusembyeyo kubanga tukuwa bwe tuti bwe tukola kanzije tubeere nga tetweyongerayo n'ensonga zenkuleetedde. Ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, nga bwe nkugambye nti nina ensonga nnyingi nnyo nga sinnakuleetera bigambo bye bategeezezza Katikkiro mu kuumaddamula nga sinnabakuleetera bigambo ebivudde ku kwogera kwa Ssaabasajja Kabaka n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Njagala nsooke n'ekibuuzo eky'omu ku bagoberezi baffe eyatubuuzizza nti information yonna ekwata ku kutikkira kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gituwe bw'obanga ogiyina. Nyongera okutegeeza nti wano we twogerera omukulu amanyiddwa nga Malema Biriizi ono mumumanyi ebintu bye mbimanyi byazze ng'akola. So mwanyinaze Ruth Namukisa ekibuuzo kye wambuuzizza kye njagala okuba nga ntandika nakyo ate mu updates ez'olunaku olwaleero then oluvannyuma nzije ate n'amawulire amalala mukutu gwa Region TV ate na subscribe nga kikole ensonga nga zino togenda kuba ng'ozimiisinga. Nyongera okutegeeza nti likinga gy'okoma okulikinga information gy'okoma kugiyambako okubeera ng'etambula buli muntu yenna gy'awangaalira gy'asinzira okuba nga gy'awuliriza omukutu gaggadde n'abeera ng'ate information tagisubwa. Ku Cavendish University wagenda kubaayo graduation ceremony ey'omulundi ogw'ekumi n'essatu 13th graduation
ku Cavendish University. Era egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana wasigadde ennaku 5 omukolo ogwo gubeere nga gubeerayo. Abamu ku bagenyi abakulu abagenda okubeera ku Cavendish University ng'etikkira abayizi baayo kugenda kubaako eyaliko President w'eggwanga erya Nigeria amanyiddwa nga Goodluck Jonathan, kubanga ye chancellor wa university eno. Dr. Olive Sabit nga vice chancellor wa Cavendish University naye agenda kubeerawo mu nnaku 5 zokka ezisigaddeyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali omu ku bayizi 605 bino twabikunnyonnyola abagenda okubanga batikkirwa ne degree mu mateeka nga bamaze okubanga bakuguka mu mateeka ku university emanyiddwa nga Cavendish University. Kakati abamu ku bannayuganda bavuddeyo ne basimba Nakakongo ne bagamba tetuyinza kukkiriza Kyagulanyi atikkirwe, era tuteekwa okuteekawo embeera, tuteekwa okulwanyisa ekintu kino okulaba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tatikkirwa degree eno. Kakati emabegakawo nakusomera ebbaluwa ey'omuntu omu gye yawandiikira ekitongole kya National Council for Higher Education. Kakati ate olunaku olwa jjo ng'ennaku z'omwezi 2 omukulu amanyiddwa nga Male Mabirizi yavuddeyo n'agenda ku kitongole kyekimu ekya National Council for Higher Education naye ng'ekimututte ki agenze bamuwe answer sheets abatazimanyi ndowooza nkiyite ntya mu Luganda, empapula omuntu ze yawandiikako ng'akola ebibuuzo, ndowooza ayagala nakulaba handwriting ye yennyini, ayagala answer sheets. Robert Kyagulanyi Ssentamu nti tugeze mutudde ebibuuzo ezo empapula kwowandiika ebibuuzo ansaazizo eyo answer sheet. Male Mabirizi agamba tyanze ze njagala university ezimpe bwe yabanga tebaziina njagala bategeeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eno degree tetujja kukkiriza agifune, era ono mwetegefu n'okukolagana n'abamu ku bantu, era nga mu katambi kano kengenda okuwa asabye n'obuyambi ategeeza nti gwe ayagala yenna okunnyambako tulwanyise omusajja. Ennamba z'essimu nazazigabye sigenda nze zikuwa, njagadde kuleetera bigambo bino okusinziira ku mwannyinaze Ruth Namukisa eyambuuzizza ensonga eno, era y'ensonga lwaki njireese. Kakati uliza ebigambo bya Male Mabirizi, naye emisango Male Mabirizi gyazze atambuliramu ebize bivaayo mubadde mu bimanyi. Mukutu gwa Region TV kankuwa ebigambo bye owulirize ye ndowooza ye. At National Council for Education here, Chambu Ntinda, we have brought a copy of our letter about Kyagulanyi. We wrote to Cavendish University, we delivered it this morning, telling them to hold graduating Kyagulanyi because there are suspicions of academic fraud in procurement of what he calls a degree. First of all, we have information that he never attended classes and he actually never sat exams. He used mercenaries. That's why we have asked them to provide us with the answer sheets so that we can see whether the handwriting is his or by mercenary, because we can do that using handwriting expert. And two, if it is his, to see whether the answers were right, upon which the lecturers at Cavendish relied on to find that Kyagulanyi was qualified to graduate for law. So the university has to be autonomous, must have structures to ensure quality assurance. Now, what we want to do is to first deal with them. If they fail to do their part, then we shall come here and tell them to go and compel them to do what they're supposed to do. Because you have a duty to regulate, to control private universities. You don't just wake up one morning and say, I'm graduating this one. In medicine, in law, in what? He's actually someone is incompetent. A person who cannot distinguish between a judge and you cannot say that he's qualified to graduate. And moreover, this is a habitual academic fraud system. From Makerere University in 2000, he went at start from mature entry when he was qualified to sit the same. He changed the age from the date of birth from 80 to 82. So there's a lot of history about his academic fraud. And here we are, we want these documents. You know, told us that the answers for A-level we are you know, the time had passed a lot. But here, everything is fresh. They cannot tell us that within 4 years, they don't have the answer sheets for a person whom they are graduating. So we shall await their response from Cavendish University. If they don't, then we'll come here. Our fundraising will go by 0701 881231 and 0787263086. Oyo Male Mabirizi era we nakugambye lunaku nga 2 emabega nakusomera awo ebbaluwa ng'abamu ku bantu era nabo beesowoddeyo
okubeera nga bayingidde mu nsonga eno okulaba nga balwanyisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga tatikkirwa. Naye njagala kano okawulirize bulungi, tennaba kulabikayo muntu alwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga si Muganda. Kiddamu era njagala ompulirize bulungi nnyo, tewannalabikayo ku bano abalwana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga si Muganda. Wuliriza, Male Mabirizi musajja Muganda era yeddira Kkobe we baserabidde bamale, era y'omu ku basoose okugenda mu kkooti n'okugenda ku National Council for Higher Education n'okutuuka ku Cavendish University nga bino byonna amaanyi gonna sente zonna abitaddemu ku making sure ti Robert Kyagulanyi Ssentamu tatikkirwa. Diini Lubowa Saava munnamawulire era musajja Muganda era naye yavaayo n'akola n'akatambi ng'awera n'agamba mulabule Robert Kyagulanyi Ssentamu tageza n'agenda ku graduation kubanga nze ngenda kugenda ntekewo embeera okulaba nga diguli ye tugirwanyisa. Nono gwe nakuwadde emabega kaawo eyavuddeyo nga naye ateekayo ebbaluwa ye, naye ennaku amawulire wagawulidde nga Sserunjogi, amannya ge wagawulidde nga Sserunjogi nga naye musajja Muganda. Kakati ekyo nkirесaawo mukutu gwa Radio TV webale kubanga okyagoberera. Kakati nga tukyagenda mu maaso n'ensonga ez'okuba nti teri atali Muganda n'ebirala bifaanana bwe bityo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, olutalo lw'okumulwanyisa lunene nnyo gwampuliriza era kkiriza mbe nga nkuwa ku bigambo Kabaka bwe yakomyewo alina ebigambo bye yayogedde, wabula nga sinaba kubanga okutwala ku bigambo Kabaka bye yayogedde ne bannayuganda engeri gye babitapuseemu. Kansooke nkuwe kano ke twakuwaddeko olunaku olwajjo nzije tugende tu maaso n'ensonga ezigenda okubanga ate zowulira ku mukutu ogwa Red Zone TV, wabula nga sinaba kubanga nkutwala eyo njagala kuwa katambi kano naye nga sinakakuwa kkiriza nkujjukize Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti oba olina ebizibu eby'enjawulo ebikutawaanya gendayo omutuukirira, asangibwa Njeru ku luguudo olugenda e Jjinja. Oba olina ebizibu ebya buli kika yabikolako, oyagala genda bwero bintu tebitambula, abaana tebasoma, ensimbi teziyingira bulungi nnyo, baakuyoola ebigere, bakkuba ebisiraani n'ebintu ebirala bifaanana bwe biti, ensonga z'amaka zonna zikolako. Oyagala ne bw'oba nga toli kumpi tosobola kutindigga lugendo kugenda Njeru, akutegeeza nti musange ku mukutu ogwa WhatsApp enamba 0753 embeera ebeere ng'etambulira ddala bubaya sana nnyo bwe tuti bwe tugenda okuba nga tutambula. Kansooke nkuwe kano nzije ate tubeere nga tweyongerayo. Sooka olayikinge osubscribinge okwate ne kade aka notification era genda mu comment section otutereyo obubaka. Ku buko tetutwalayo bifaananyi bya bannabyabufuzi. Ku buko tetutwalayo bifaananyi bya bannabyabufuzi. Kaakati bw'onooba omukatoliki kakuuse ng'ogenda n'ekifaananyi kya paapa, bw'oba oli FDC ng'otwala Amuriati oba Irias Lukwago, ekyo si kyekifo kyabyo. Tulina okumanya w'okolera kiki. Omukolo gwa nnono gwa buwangwa ate munnabyabufuzi oli totya ekifaananyi kye. Ku buko tugenda n'ebirabo ebidda ku nnono. Waliyo n'ebirabo eby'omulembe guno, ekifaananyi kya Kabaka, ekifaananyi kya Buganda n'ekya Nnabagereka bakiteekako omuziro. Aba Majestic Brands mwebala okukola emiziro gino gye mwakoze oba mu lubaawo oba mu brass ne certificate. Kale mulimu gw'abalungamya okukuuma n'okutaasa obuwangwa n'ennono ku mikolo gye tubeeramu. Olwaleero njagala tuyambeko ku batamanyi lulimi Luganda naye ng'obasanga mu comment section ku video zaffe nga beefudde abatuwabula mu lulimi Oluganda. Ssaabasajja Kabaka yagambye nti enjogera egamba nti eryokanga n'etonnya yatuukiridde bulungi ku bino ebibaddewo. Yabadde ategeeza kimu ekyo. Abantu bangi abadde nga bamulaga nti banne era bamulaga nti bamwagala nnyo era bamulaga nti bamufaako. Abamu nga yabawa n'emirimu nga balaga nti bakola bulungi emirimu nga bwe yagibawa, naye kasita yatonnye. Kikyategeeza mu kutonnya kasita yagwa mu buzibu bwe yagwamu, buli omu ne yeekola ebitajjansa. Abataka ne batandika okukola ebyabwe basiba mu State House wa Mwami Museveni.
oba kitegeera Katikkiro natandika kola bibye asiba ku social media ng'ayomba n'abaana ba Buganda ababanja kabaka oba kitegeera kati gwe kitoso atamanyi Uganda toyinza kumanya kabaka kyadde ategeeza mu bigambo era yagambye nti kabaka talina musigire kabaka takola ki tasigirwa ekyo kitegeeza nti emirimu egikolebwa kabaka emirimu egikolebwa Ssaabasajja kabaka bw'aba taliiwo giba gina kuyimirira egyo egikolebwa ye nga yalina ogikola giba gina kuyimirira kubanga talina musigire alina kukola mirimu gye waatali ebyo nga tusiba tugamba Peter Mayiga enkya n'eggulo timunnange emikolo gy'okola nga gya Ssaabasajja kabaka yalina ogikola ebintu by'olonkinga enkya n'eggulo lero olonkinga kiri lino olonkinga emisinde lino ologenda ku mazaalibwa ge n'okola kino ogwogula emipiira gy'ebika by'Abaganda emirimu egyo nga gya Ssaabasajja kabaka kikyogezaako okulaga Obuganda ogezaako okulaga nti Obuganda butebenkevu nga nnyinimu taliiwo yagambye tasigirwa ebintu bibagamba bulijjo Peter Mayiga abadde nga yefudde nga ye musigire wa kabaka so nga ate ne mu Buganda batugamba omusigire amala bitono naye ate ono yabadde amaliridde nti byonna ebirina okukolebwa kabaka yajja bimala kabaka yamugambye kabaka tasigirwa nze siina musigire ekyo bakitegedde nambayo n'agamba nti Ssaabasajja kabaka ye yeerondera Katikkiro tebamulondera bulondezi eyo message yabadde agisindikira Charles Peter Mayiga ne babboosi be abamulemeza ku bwa Katikkiro nga ekisanja kye kyaggwako dda ng'agezaako balaga nti nze nnyina okwerondera Katikkiro gwe njagala kyekiseera munzigyeko owammwe gwe mwansibako neerondera owange gwe njagala munzigyeko omuntu wammwe ebyo olwo Oluganda lwadde lukusike message yadde nkweke nnyo nga tosobola gitegeera batutegeera lulimi Luganda kabaka yeeronderani Katikkiro so si gwe bamulondedde message egenda wa Charles Peter Mayiga ne babboosi be abamusiba emengo ku bwa Katikkiro oba kitegeera n'amaana agamba nti abalangira si be balonda kabaka nagamba mulimu abalangira abamu ab'enkizo era abalina obuvunaanyizibwa n'emirimu gye bateekeddwa okukola mu Buganda abamanyikiddwa bye tubadde nga tusiba tugamba Katikkiro Peter Mayiga enkya n'eggulo nti eriyo omulangira alina okulangirira obulwadde bwa Ssaabasajja kabaka so si ggwe Kasujju Lubinga yalina okuvaayo n'ababuulira Obuganda embeera kabaka gy'alimu bino Charles Peter Mayiga byadde bostinga nayogedde ne kabaka yabatumidde n'abeebaza emirimu gye mukola mwebale kukola mirimu ati wedda ku batamivu b'okulumbe simanye bano abanyu b'enjaga naddaawo n'abalaata kabaka yamulaze ebyo biri waliwo abalangira ab'enkizo mu Buganda mu nnono za Buganda nga balina emirimu gye bateekeddwa okukola era bamanyikiddwa lwaki okola emirimu gy'abalangira gwe Charles Peter Mayiga kyekikozesa emirimu gy'abalangira gye bateekeddwa okukola mu Buganda eyabadde message naye nga temuyinza bitegeera batutegeera lulimi Luganda nga tosobola bitegeera ebyo bw'obulabuzi kabaka gamba abalangira bonna si balonda obwakabaka abalangira balina obuvunaanyizibwa ate era bamanyikiddwa n'okirekawo ku ngulu bwotyo olina oyingira munda otegeere kigambo kino kikusike bubaka ki obukirimu bweyadde amaliriza teyeebazizza CBS FM gye bayita ey'obwajjajja teyeebazizza telefayino gye bamusibako omuyiyembu ya bwakabaka yeebazizza nnyo abavubuka b'omu diaspora omulimu gwe bakoze ogw'amaanyi n'omutima omulungi gwe booleseza eri Obuganda mpozi abavubuka b'omu diaspora badde bakola mulimu ki ng'oyagala okutegeera biri byonna jangu eno message gye yasembezzaayo yejjo kuwa amakulu g'ebigambo byakulembeza okwogera abavubuka b'omu diaspora babadde bakola mulimu ki ogwo kabaka gwe yabeebazizza kubadde kumubanja tebadde kirala kubanja Ssaabasajja kabaka
Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira bigambo biwulidde sijja kubanga mbyongerezaako okujjako kyengenda okukola kimu kubeera ng'ate mpita ayita mu bubaka bwammwe then oluvannyuma nzije tubeere ng'ate tutambula n'ensonga endala eyansabye amawulire gano ndowooza ogafunye bulungi nnyo mwannyinaze Ruth Namukisa message ndowooza etuuse yonna gy'oli gy'osinzira okubanga gy'olabira webale kubanga wataddeko obubaka kakati njagala kubeera nga mpita ayita mu message eziteekeddwawo wano ng'era bwe tutera okubanga tukikola buli yataddeko message yo ani ono Rose Nambusi webale kubanga obeerako kyokola kya mutawaana nnyo yonna gy'osinzira okubanga otugoberera pozi nyongera okusooka obbategeeza nti mu community yaffe ogenda ku YouTube ku mukutu ogwa Red Zone TV noonoonye wali ekigambo noonyiga ku profile yaayo noonoonye wali ekigambo community tutaddeyo kye bayita Red Zone polls akalulu ako kakulondako mumanyi ffe tubikola ne tuteekayo ekibuuzo since parliament is considered the most corrupt institution what should be the immediate solution to this problem nti parliament engeri gyeyogerwako nga emu ku bitongole ebisinga okubabikiramu obuli bw'enguzi olowooza twandibadde ki ekyandibadde kikolebwa teekawo ebyokulondako 3 okugyawo parliament okukendeeza omuwendo gw'ababaka oba oliawo n'okukyusa abakulembera parliament nja kusaba genda ku mukutu guno gwennyini gw'oliko gw'ompulirirako ogende wali ekigambo community okkirire ogenda kulaba poolo eyo oba akalulu ako nja kusaba kyokkiririzamu kyokwatako oba okkiririza mu kugyawo parliament ng'okikwatako akaluluko kajja kuba kewandiiseeyo butereevu eno mu mukutu gwaffe era nze wano nja kufuna notification nti gundi alonze era olulu bwebala wano automatically nja kubabuulira maaso awo bannayuganda ki kye bagambye kati katusimbule Rose Nambusi webale kubanga obaddeko obubaka butuuse nakidde Asiat obubaka butuuse Rose Buziga aŋŋambye weekasoozo busujju mwana gwe noonyaako sisobola kuleka mwana w'emitiyaana busujju abeere nga ali Buziga noonyaako muganda wange oba oli sister Rose Geetu mwanyinaze noonyaako ngenda kuterawo enamba yange ya WhatsApp onkooneko naye nga webale kubanga ogoberera ono ali Saudi Arabia gyasinzira okubanga atugoberera naye erinnya talimpadde naye bampeeyo ekikomando kya 10 mu mpuuga webale kubanga kooli mukutu gwa Red Zone TV Bagagga Robert webale kubanga naye kooli message etuuse Alex Barongo webale kubanga kooli message etuuse Abubakar Rajab agambye naye kwali agamba naye nze nteesa ngamba nti buli akola ebikolobero kubanga bannayuganda bwe tugenda anyway message nja gisoma naye bali kubanga kwoli Abubakar Rajab message etuuse bali kubanga ogoberera nono natugawe bali kuweereza I'm watching from Abu Dhabi Sabina Nabukenya bali kubanga naye kwoli mukutu gwa Red Zone TV ndowooza messages ezo zokka ze mbadde naakafunawo abataddeko obubaka bwammwe bwe mutyo bwe mulabise kkiriza mbeere ng'ate nsiibula tuwuliziganye mu updates eziddako tukyaliwo tukyabasombera amawulire nga bwe gajja bwe tugakutuusaako nga sinagenda Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti ng'olina ebizibu ebya buli kika yonna gy'osinzira okubanga gy'oli totya kubanga tosobola kutuuka njeru gy'asinzira okubanga akola emirimu gye osobola n'okubanga oyita ku nnamba ya WhatsApp eyo mu green eri 0753 855 ensonga zibeere nga zigguka mukutu gwa Red Zone TV tuwuliziganye mu updates eziddako